Kakati muganda wange buno obukya buziba tosobola kumanya naku lwanca bwe lunaaca oba bwe lunaabeera. Ebigambo wenjogerera ng'amawulire gamaze okubeera nga gafuluma okuva mu nsonda ezeesigika nti ebintu bikyusiddwa, obunkenke bwo bufuuse obunkenke, nga tumaze okulaba bannayuganda abeemobilizinga oba abeekuŋŋaanya nga bagamba baagala abantu miliyoni nnamba okwolekera wali ku kisaawe Entebbe okwaniriza omukulembeze w'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'e10. Kati embeera yamaze dda okubeera nga egaga. General Museveni ne General Muhoozi bano bamaze dda okubeera nga baawukana, si mu bulungi ate era si mu bubi nnyo, naye nga baayawukanye dda. Lwaki? Kati byonna mbikuleetedde. Meeya abadde akubye investor empi naye mukuleetedde mu katambi. Investor ki? Naye ogenda kubeera nga omutegeera mukwano gwange ampuliza, ate nga ddwa olutalo mu NRM lwongedde okubeera nga mukwano gwange lweyongera n'okubeera nga lusajjuka. Ebigambo bitandise okubeera nga biyitiŋŋana ebisongovu mu bakulembeze abakulu. Nkuleetedde akatambi ogenda kubeera nga okawulira. Nze Ekemasa emabega w'omuzindalo kansooke nkuwa amawulire okuva wa pulezidenti oba General Museveni ne General Muhoozi Kainerugaba ng'embeera amaze okubeera nga eyawukana mukwano gwange ampuliza. Njagala okimanyi tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa gwe alina ekizibu kyonna ampuliza teweetuulako mu kontakitinge ajja kutwala ku kyoto ajja kubeera nga akuyamba. Kati wulira amawulire agava munda galaga nti omwaka ogwa 2022 nga gunaatera okubeera nga guggwako waaliwo olukwe okuwamba General Museveni era ono yasimattuka okubeera nga awambibwa, naye ng'awambibwa magye. Njagala owulire ebigambo bino, awambibwa magye. Kakati ono yateeka eggwanga lyonna ku standby oba amagye gonna aga UPDF ku standby gye tuyita class 1 standby, era nga tewali muntu n'omu akkirizibwa kabeere jjeno afaanana atya okukyusa omusirikale okumujja wano oba okumutwala ewalala. Wulira, tewali jjeno yenna akkirizibwa kaaba akulira amagye okukyusa keebe ettanka ogijja mu kifo ekimu okugizza mu kifo ekirala, keebe mundu okugikyusa ogijja mu barakisemu okugitwala mu kifo ekirala, nga General Museveni tategedde alina okubeera nga amanyisibwa. Kati nno owulire ebigambo bino. Era tewali muntu n'omu akkirizibwa yadde okukyusa essasi yadde ekisonkole ky'essasi okijja mu kifo ekimu okukizza ewalala nga General Museveni tategedde. Ebiragiro bino yabiwa kati oluvannyuma lw'okumala okumanya nti yagenda kubeera nga awambibwa. Amawulire galaga nti amawanga g'abazungu gaali gamaze okubeera nga gakwatagana ne bajjeno abamu mu magye okubeera nga bawamamulako mwami Museveni ng'agenze mu lukiiko lw'amawanga agaali gakulemberwa eggwanga erya Bungereza oba giyite ekyogamu eyatula mu ggwanga lya Rwanda mu mwaka 2022. Kati ono atunyumiza Andrew Mwenda yanyumya emboozi eno ebyaliwo. Jjukira nti Andrew Mwenda muto wa Lieutenant General Kayanja Muhanga, ono nga yakulira amagye ag'oku ttaka. Era kigambibwa nti ebiragiro bino General Museveni yabiwa misana tteke, naye ng'ekisinga okwewunyisa byateekebwa mu nkola omukulu eyali amanyiddwa nga Peter Erweru oba Lieutenant General Peter Erweru, oluvannyuma lw'okubeera nga General Wilson Mbadi akulira amagye gonna teyali mu ggwanga, nga ne Vice President teyali mu ggwanga, nga ne President mu ggwanga tali mu. Kati akaseera kaali kazibu nnyo. Ono kigambibwa yali agenda kubeera nga awambibwa oluvannyuma lw'okubeera nga amagye gamaze okubeera nga gawamba gavumenti ez'enjawulo mu West Africa, nga ne gavumenti esembyeyo okubeera nga ewambibwa. Mukwano gwange ampuliza yeya Omar Bongo ow'eggwanga lino erya Gabon, ono eyawangula akalulu nga bagamba nti akalulu yabba kabbe aba opposition. Kakati bano ne bagamba nti okufa n'obutanyagwa togenda kutwala buwanguzi bwaffe, wabula baba bakyali awo mu kwerumaluma, laba amagye bwe gamuwamba. Naye nga kigambibwa nti n'amagye agamuwamba gaali gamuyinako olugaboni lwe twandiise Oluganda, gamuyinako Gaboni, nga bagamba tewaliwo njawulo nnyo egenda kubeera nga ekolebwa kubanga bano abaamuwamba ate nabo basajja bava side eri emu ono gyava. Kakati jjukira General Museveni bwe yamala okulya ebigambo ebyo n'ateekawo ekiteeso, bino byonna tubijja ku Andrew Mwenda ng'akubira amawanga ga Afrika gano mbu bateekewo ejjirimu erya Afrika omuntu oyo abawambye obuyinza mu kifuba nga bwe baakola mu Julayi w'omwaka guno ne bawamba Mohamed Bazoum ow'eggwanga erya Niger. Ono ng'agamba nti amagye gwe bataddewo gagenda okukola omulimu ogwo gakwate oyo abawambye amagye gamuggyemu gakomewo oyo abadde akoze eki aggiddwa mu ntebe. Kati ng'ono alinga agamba nti amagye gano bwe gabeerawo aga Afrika naye bw'aba awambiddwa ampuliriza basobola okubeera nga bajja ne bakola ekintu kye kimu. Jjukira nti ono musajja mugezi nnyo era alengera eby'omu maaso. Kati bino byonna abasajja bali baabigaana ampuliriza, naye nga bwe tugendedde ku mpewo olunaku olwaliro ng'amawulire agamaze okubeera nga gafuluma, era nagakusomolerako emabegako ebiri mu State House Sibilungi. Jjukira nti General Muhoozi Kainerugaba yamaze dde okubeera ng'asaba General Museveni amuddiza obuduumizi bw'amagye
bw'amagye obw'okuttaka ate nga ono yamaamulwako Damayi Museveni n'amusikiza Lieutenant General Kayanja Muhanga mu mutwe wa Andrew Mwenda. Kati namugamba ono yamugambye siyinza kujja ku buduumizi bw'amagye era yamuggyeko n'essimu gy'abadde akozesa okuva obwedda oba okuva emabega yonna ng'amaze okubeera ng'afuuka jeno. Yagimuggyeko essimu eno line eyo n'agimuggyako takyasobola kubeera ng'acommunicatinga ne bajjeno abamu kubanga contact Mwami Museveni yagiggyewo. Ensonga lwaki yamuggyeko contact z'abasajja bano bajenerali yalowoozeza nti omusajja ono ayinza okwekubana ne bajjeno ampuliza naye n'amuwamba. Kati nga sinaba kubeera nga nkwongera mu mboozi eno kubanga emboozi eno nkambwe ddala obunkenke President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ataddewo buleese standby endala buleese obweraliikirivu buleese okuyiwa amagye ku luguudo lw'Entebbe n'okukyusakyusa naye nga sinaba kubeera ng'ate nkutwala mu mboozi eyo sooka olabe akatambi kano oba okawulire abakulembeze mu NRM batandise okweyuzayuza obulere. Jjukira nti bano bagenda abantu 71 balambirira mu ggwanga eri America mbu okukiikira Uganda mu lukiiko lwa UN General Assembly. Kakati bano beerumyerumye ne baga nti abamu bagenda beetwata bwetwazi teri yabawa ssente yadde n'akamu yadde okubayita beetwala baali bakyetwala mbu ne beetwala bwetwazi. Sooka biwulire bwe nkujjeyo ate nkwongereyo mu mboozi yaffe ogenda kukakasa waaka. Waliwo abagambye nti nno lwaki nagenda ate ne minisita wa general duties n'agenda saamuwa lukusa yagenda ku lulwe tavunaanyizibwa oyo minisita wa general. Tewali minisita in charge of SDGs mu Uganda wano tekiriiyo ng'ate bagamba ye focal person. Ebya focal person abyetaddeko si yeye temuwa okukola kyakola. Nze namugamba ogira nkwatirako bufuka bwetise namuwa olukusa n'agenda mu July okuteekateeka. Kati ku luno namuganze ngenda era nze nagenze yakozesezza ssente ze n'agenda sijja zimusasula. Right Honorable Prime Minister, aba opposition nga Honorable Muwadda yagamba wano ssente z'omuwi w'omusolo nnyingi ezayonooneddwa. Tewali zayonoonese kubanga kati nga Kasole Lumumba yakozesezza ssente zaffe ziva mu ofiisi ya Prime Minister tannasasulwa kuba saamuwa lukusa. Prime Minister yawa olukusa baani abagenda mu nsi z'ebweru. Oyo yali mu lukiiko n'akitegeera nti Prime Minister agenda kale kyali kimutwala ng'amanyi mukama we ngenda kyali kiki. Ate ye yalabika ng'ageze ne Vice President. Kati Vice President yali ageze ku SDGs era yamulabako mu conference ya SDGs. Accreditation yali yange era nze saaliko na Lumumba. Kati bano abayogera nti ssente saasaanyizise balimba kokono na linnya lyange kubanga si Prime Minister akimanye ebyo bye yali alwana eyo gy'abeera nze tabireeta eno waffe. Nakukolera olutambi ne nkunnyonnyola abantu bano abaagenda buli muntu ssente zaafuna ekiro kimu naye nga ssente ezo teziri ku musaala gwe gwafuna gwa mwezi naye nga ssente ezo za muwi wa musolo. Kakati essaawa zino ebigambo bimaze okubeera nga bivaayo nti abamu tebalina na kubeera nga bagenda wabula bagenda kinyumu lwa kinyumu bunyumu. Era nakukolera akatambi ne nti baatwala ne bbiya kuleetesa 25 babeereyo nga beenywera bwenywezi tewali abagambako. Kakati nno awo Uganda weetu sekisinga okubeera nga kikwewunyisa nti Mwami Museveni bano teyabanyegako yadde n'akamu nti lwaki mwenna mugenda era banki yasooka bwe yagenda onaasindika ne banki ey'okubiri naye nga kiteeberezebwa nti abantu bano baamalawo obuwumbi obusukka mu 2 ku ssente y'omuwi w'omusolo ampuliriza nga bagenze okukiikirira Uganda mu General Assembly ya UN naye nga ate UN erina offices oba Uganda erina offices mu ggwanga erya America eza UN ate nga erina ne ambassador owa Uganda mu ggwanga erya Bungereza erya America ate nga ne mu America Vice President yali agenze ne Prime Minister nga agenze. Kakati omuyeye gw'abantu omulala gwali gukimayo ki era kyovula nti Minisita w'ekisiikirize owa Foreign Affairs Honorable Muwadda Nkunyingi yavayo n'avumirira ekintu kino okwonomu omusolo ssente ze ampuliriza atuyanidde ne zibeera nga tazifunyeemu naye nga abantu bano bazeeyagaliramu. Kati wulira ebigambo bibino kansoka kujje wa Hajimiti. Nze Hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna
okuweebwa hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompeereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 era ng'obiwulira ng'omaze okubeera ng'obiteeka ku mabbali ampuliriza nkugambye nti waliwo meeya ono yalondebwa bantu mu kibuga wano Kampala nga bw'olaba Sam Mathias Walukaga eyalondebwa abantu b'Ekyengera Town Council meeya waabwe embaga yine egguse abantu nga bano betwetaaga mu nsi yaffe Uganda abayuwirawo bannayuganda omubiri abayiwawo ekibuli eri abo abalaba nti omuntu wa wansi talina mugaso talina mulamwa era ensi yaffe ne tagyeyagaliramu ng'abagwira basinza okubeera nga bagyeyagaliramu ono tabikkiriza ayeewo omubiri ayeewo omugongo mukwano gwange ampuliriza n'abantu abamulonda bennyini bakkiriza nti meeya yes meeya kyokoze kyekyo kakati njaga tunulira akatambika meeya ono okakase nti abasajja mwebali era bino byokuvaayo nti kubawanguzi naye nga kigambwa nti omusajja ono meeya okubeera nga atabuse okutuuka ku nsonga eno mukwano gwange kibaddemu omukungu wa gavumenti oba RCC onalondebwa pulezidenti yennyini okujja okumukikirira mu kitundu ekyo laba bwe yeekobana n'abasajja abagwira ne bakwata oluguudo abantu mwe bayita era ng'oluguudo luno lugenda na kuyibwa kolasi ekyewunyisa ne bajja ne baluzimbamu mu makkati wakati kakati meeya n'akomba kwebaza eriibwa era kotono eŋŋuumi enyooke ampuliriza katono ekikonde kinyoke wakati wa meeya n'omusajja abadde azimba oluguudo kontrakita omusajja omuyindi bataasiza bataase ng'embeera ng'emaze okubeera nga egaga kale kankusabire eno gimpera ekigalo mpyo subscribinge ku mukutu waffe tutambule ffenna mu wakaffe atagwa malojja Ssaabasajja Kabaka wangalala mu Buganda nze Ekemasa mabega w'omuzindalo eno kyano ya muntu wa wansi yekka mukwano gwange ampuliriza gwe bali muli wa bitafutafu oli muntu wa waggulu nga gwonyigiriza aba wansi wano wooli oli wakyama natukoledde bwerere yakatwala omukko omumbasibe ekyama twaja kunsaba wano oluguudo nga lulabika bulungi nga muddamu ebyo yabatwala mbasibe nkera yabawama amaanyi okukola era balese bakozesa ebintu ebitali biki fetuli bakozeswaga tusasule meeya mwe babasasule mwe babasasule sigenda kukkiriza muntu azimba mu kkubo. I'm not going to allow anyone to construct in the road. You know how you know what I went through to become a mayor? Yes. These people are looking for development. They'll be looking for the road, and you are constructing the road. What will I say? What will I tell them? Who? I don't take RCC. RCC is not my boss. Let her come here. This is corruption. Mukasa mwebazimba temutugamba. Mwebazimba mwe temutugamba. Mwolaite mwelwanirira nga ffe tetuliiwo. Mwolaite mwelwanirira nga ffe tetuliiwo. Let the RCC come here. I tell you. Hello, Gana Kulaki. Menya kintu ekyo. Ekiriko obuzibu ekyo. Kino mukijewo. Munyambeko kyo kijewo tukimalewo. Tukijewo tukimalewo. Alo, ani ono? Ara sisi. Ani ono walugende. Kiki kiri wano? Bakimukiriza omusajja ono okumanyira abantu bwane. Meya. Lwaki azimba mu kkubo? Kwata meya nze muyambako ku meya. Oyo yavako obuzibu. Ono yazimba mu kkubo. Ono naenda yakuoli. Ono nakola ki? Nazimba. Oyo musajja oyo nazimba. Ono yazimba mu kkubo. Oyo yavako chairman wero siwa nalina kuyiza kusala okusimba mukulu. Buno busebe
obusente butono nnyo abantu bwe bali obuleeta obuzibu kati mukulu wakati Plan alijinja yazedi mukubiri nangamba twali mu kyalo abaali manyi mukubiri nangamba ali mu kyalo nze ndeka byonna mbiyiye byabadde azimbe byonna mbitadde ku ttaka ate njagala bifuli kifaananyi kya muntu azimba wano nja mukwata musibe batwalire eddala be bazimba tosobola kusimba mu kkubo wano nedda naawe okiraba togaa nti ddala mu kkubo omuntu azimbamu atya ekkubo tugenda gikola kolasi onoolikola otya lino kolasi onoolikola otya meja olaba akasukali kabazimba tewali mwala bali bagala meja komamboga naye nga bano meja baveewo kasala wekitundu ali anguzi yabagambye kino sikisobola ampe oba tugera mu kooti antwale mu kooti andage authority gye yagijja okuzimba wano mukubu ajandage kiba kikyamu